I read. You can't intimidate me either. You can't intimidate me either. Okay. I was summoned here. I was summoned here. You give me 2 people to pull this man okay. out. No, I'm going to arrest you. Yes, arrest him. Come on. Why you touch? You can't. I'm not a threat. I die here. I'm not a threat to you and die here. I'm not a trespasser. The people is carrying to the I have not been coming here every day. Who have been saying? I've come here today because I was summoned. The tribunal. Come and testify. This is my driver. These are my 2 assistants. Where do you want me to leave them? I've been coming with him all along. Why do you want? Where do you want me to leave them? They can remain. Why? They are my assistants and they are here to me. I have documents. Muteesa bwe yakimanya nti abaali bamunoonya bandimusanga mu Kigeru Baga gye yali yeekwese bw'atyo yalagira basajja b'okumwongerayo ewalala gy'ayinza okwekukuma. Olunaku lwe nakola akatambi kano ne nkugamba nti Mwami Museveni yali alina olukwe lwaluse ampuliriza luno nga lwava mabega era nga mu Northern wali abaka 84 mu Central 91 mu Eastern 81 Lwaki mu Western wali abaka 207 balambirira okubanga be basinga mu region zonna okubeera nga bangi. Ababaka ba parliament nkugambye nti mu mambuka ga Uganda waliyo 84 mu Central ewali abantu abangi ennyo awasinga abantu mu Uganda waliwo abaka 91. Lwaki mu Western ewatali bantu basinga bungi mu Uganda yewali ababaka ate abangi ennyo bali 207 kyokanga mu Eastern waliyo 81. Kakati Eke Master ekigudde ewa speaker Anita Amongo ampuliriza ebigambo tebina bakubeera nga biggwa. Eggwanga lya America, gwanga lya Bungereza. Anita Amongo speaker wa gwanga Uganda wa parliament ya gwanga Uganda ampuliriza ono nga Inalongo omukyala Magogo. Kakati ebigambo ampuliriza bikedde si birungi ogenda kubeera nga ogategeera. Kakati ate Namibia ampuliriza kyongedde okubeera nga kikakasibwa Kabaka Maneyane Emye bwento nabagambako gye buvuddeko emabegako nga ne ka video akasaba sajja tekane bakubeera nga kakolebwa okubeera nga kafuluma ne mbagamba waliwo olukwe okukukusa saba sajja Kabaka Ronald Mwena Mutebe w'okubiri either okumujja mu ggwanga erya Namibia bamutwale mu ggwanga eriranyewo mu kyama oba okumukukusa okumujja mu eri eddwaliro okumunonyeza ewantu ewalla ave mu ddwaliro eryo naye asigale mu ggwanga erya Namibia. Kakati abataka ampuliriza abagenze mu ggwanga erya Namibia ebigambo ebivuddeyo mbikuletedde mu bigambo byabwe nga beeyogererako ennyini. Kakati kino kirekawa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ampuliriza nzize mbabuulira omuliro weeguli ebigambo binene ntambula na mulongo waswa omuluuta nsozi omukumi w'ebyoto ebimala buli kibamba kyonna omukumi w'ekyoto ekimala buli kizibu kyonna ono ng'akuwa n'ekyogo ekimala buli kizibu kyonna. Kakati ennamba gy'olaba mukwano gwange ampuliriza eyo gy'olaba esembyeyo 910 eya Salongo mu Lutansozi mugezeeko embeera ejja kuteera. Kakati nze mmaze okubeera nga nsimbula ampuliriza ebigambo bibino wabula kansooke nkuzeeko mu byafaayo katono nnyo oba oyagala oba toyagala Uganda yaffe naye ng'ate Buganda yeezaala Uganda kkiriza oba gaana. Nsimbudde bwenti ampuliriza video soko jimpere ekigalo ompyo subscribing ku mukutu gwaffe gwe mukutu gw'omuntu wa wansi gwe mukutu gw'enkyukakyuka oguliwo gwokka mu ggwanga Uganda wetwogerera. Muteesa bwe yakimanya nti abaali bamunoonya bandimusanga mu Kigeru Baga gye yali yeekwese bw'atyo yalagira basajja b'okumwongerayo ewalala gy'ayinza okwekukuma. Munsalira amagezi gonna aganduziya wano muntwale Ssentema wa Ssebwana era ng'adduka ekibabu bw'abeera musajja we yali asuubira okumuyimirirawo mu kaseera akazibu ye yali yasoose okudduka era nga wano Muteesa yalina okusala amagezi amalala bw'ayinza okutaasaamu obulamu bwe. owessaza oyo mu kiseera ekyo yali bamuyitanga Hussein Sseŋŋendo yali Ssebwana naye abantu bamanyi nti emmundu zaaliwo abantu bafa emmundu nga etamaze okutabaala Buganda yonna abasinga baali beekwese. Kabaka n'anoonya nga tebalaba muntu yenna waliwo omusajja omu yabaga nti babadde wano akawungeezi naye situmanyi gye bali naga wano bigaanyi. Ssekabaka era Muteesa kati wendiko n'asalawo n'agamba muntwale Butambala.
kyokka ekyasinga okumumalamu amaanyi ng'atuuse Butambala abaayo tebaali bamizi bwe batyo bagenda maaso n'okubuulira abantu nga bwe balina omutanda ne Wano era nawo teyabandaalawo ne yeeyongerayo ewalala. Ne bamuteeka awantu ow'Akaboga n'asulawo ekiro kya 25 omwezi ogwokutaano omwaka 1966. Naye ekiro ne balabika nti abo baali tebayinza kumukuuma bulungi bandooza baasobola bano okufulumya ekyama ne babuulira ku bantu abamu Kabaka atuuse wano tumulina kugamba likyayeeyo abantu okumanya nti Kabaka mutege n'amanya nti abantu kuba waliwo abajjanga twagala kulaba ku Ssaabasajja okumukulisa. Kabaka n'atya nnyo ekiro ekyo kyonna. Olwo yayita musajja w'omulala abeeko wamutuma kyokka gwe yayita yatya nnyo era n'amusaba abeeko akabaluwa kawandiika akanakakasa nti ddala nnyinimu yamutumye. Ne mubuuza ovaawa n'agamba nange banzigye mubeere naye Kabaka akyali mulamu mulese empenja mu kisaka. Nange nasitukiramu nintegeeza Kasaggira adde yamutegeeze ndi ansanzeyo ndi mulamu akawungeezi saa 12 nja kubanga amaze okumunona nsobola okumuteeka mu mikono gyange Sembabule atusalira awo amagezi. Wabula musajja weera yamutegeeza nti sijja kuleka wano okujjako nga tugenze ffenna ne mbaako wenkuleka olwo ne ndyoka ntuuka gy'ontumye. Ngenda nawe tukuteeka awantu ate Gomba tukujje mu ssaza lino kubanga olunaku lulamba bayinza okukumanya. Nibajja bakusanga tugende nga tweyongerayo. Omwami ogw'embaga ya John Kasaggira n'asitula Ssekabaka Muteesa ne muteeka mu mmotoka. Yalina akamotoka baabuyitanga Volkswagen ne bamumanyi ku mulembe guno. Mubulabako. Volkswagen bukyalimu abamu babulina baabukuuma. Ako ke yalina gundi Kasaggira oyo. N'amusaamu n'abasajja be ababiri Bakatende ne Maalo. Ne babaleeta e Gomba wa Kitunzi mu ssaza lya Kitunzi Gomba. Ku mutala Mpenja mu kitundu kyaffe kinaddirira tujja kuleetera engeri Muteesa gye yava wano okutuuka okufuluma Uganda. Kino mwenna muzze mulaba Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II ebizibu byaze ng'ayitamu embeera gyaze ng'afeesinga ku lw'abaana ba Buganda okubeera ng'alwanirira ggwe nange tubeere bulungi. Kaakati nno Buganda kuva dda ampuliriza ng'enkwezenge mweziri ng'ebizibu mwebiri era ng'obwakabaka bwa Buganda busojjebwa era nga almost abusojja ampuliriza abeera mukulembeze wa ggwanga yennyini okutuuka okubeera nga babusaanyawo. Njagala ojjukire nakolera akatambi olunaku lwadde lwaggulu ng'abaasooka okugoba Kabaka oba Ssekabaka kati Edward Muteesa tu mu ggwanga Uganda be baali era ab'obuyinza bali ba administrator ebiseera ebyo abaali Abangereza ne bamuwaŋŋangusa okumala emyaka 2 ng'agenze mu ggwanga erya Bungereza ampuliriza era ono oluvannyuma yatuuka n'akomawo ng'Abaganda bafuuse ekyonga eri abo abaali bawaŋŋangusa Kabaka. Kyokka mu mbeera y'emu Ssekabaka Muteesa era yaddamu nawaŋŋanguka omulundi ogwokubiri n'addayo mu ggwanga erya Bungereza musajja wattu olwo ng'Obote afuuse Obote Kawenkene ng'amaze okubeera ng'ali bwa pulezidenti ow'ensi Uganda ampuliriza. Kyokka nga mu kusookera ddala Uganda Ssekabaka yali ayagala ebeere yokka nga nsi nga teyeetabyemu mawanga malala gano agatwetoolodde Abasoga bokka, Banyolo bokka, Batoolo bokka, Banyankole bokka nga balina kubeera byabwe nga tebalina kubeera ku Buganda nga Buganda erina kubeera nsi. Ssekabaka kye yali alwanirira ne kituuka n'okubeera nga kimuwaŋŋangusisa okumujja mu nsi e Uganda okumutwala mukwano gwange e Bunaayira ng'alemeddeko alumye ejjiiko. Kyokka abasajja baasimba ekkuuli era ogenda kakana nga Uganda bagifuusiza yawamu kifuuse kipooli. Kati gye bujja kungenda kukolera akatambi ampuliriza nga Uganda eno yali ejja kujja luvannyuma nga Buganda yali erina kubeera nsi era yalyamu Buganda olukwe n'etabeera nsi yeetongodde oba yeetengeredde yali Muganda era nga yali Katikkiro ogenda bifuna wabula nga saba kubeera nga nkutwala mu moto ogugudde wa speaker Anita Net Amongo ampuliriza. Njagala nnyo enkola yaffe ku AKTV tubeere bantu banjawulo nnyo nga buli kitone ekijja tukikkiriza era nga tukyaniriza wabula ekyenkyukakyuka abaagala Uganda yabwe. Kakati nno nga Mr. Lee tusimbudde. Maziga ku maziga buli woyita ekikabya omugago mwavu kyakumutta sazeewo kanyamire mu kuyimba ate oba kyensobola obufuuyisi bwe buya n'okulonda sironda naye ndi Munnayuganda ow'ensonga olwaleero kanjogera ensonga sirina wakutuma moto fire to everyone obulamu bukaaye bonna bakaabo olw'ebbeeyi y'ebintu emisolo gyereze
tukole tutya banange bannayuganda batu abakulembeze mutuyambe embeera eyitiridde ne wetutuuse kiva kubagwira mpaka kubatuuze tunalopera niye kasooke mbuuze emisolo gitaliko komo gye gindeese negitubunzabunza kulya boobwe omunaku wakufa kye kidiridde bino si byange bigambo by'abantu bidde eri gavumenti y'abantu muyambe mukyuse kubanga embeera esise moto fire to everyone obulamu bukaaye bonna bakaabo olw'ebbeeyi y'ebintu emisolo gyereze tukole tutya banange bannayuganda batu abakulembeze mutuyambe buno busembayo bubaka bwabakiise mwatusuubiza okukolola ebikyamye zino nsonga zammwe mutetenkanye mutubbulule tubeetaaga emisolo gituyamba nnyo era gitukolera naye nga si mingi nga gino egy'okukaliza abantu kati bonna bajuulana kwetuga obulamu bukaaye emisolo gyereze Kitali Ghetto King ampuliriza yatuguliddewo programu yaffe eyonaku olwaleero ku mukutu gw'omuntu wa wansi ogwa EKTV nze Eke Master Mabega wa Muzindaalu maze okubeera nga nteekako galubindi kakati ateerwa ogome mpaka gye tunaawunzikirira ampuliriza olunaku olwaleero gye bukeeredde ebigambo nga bimaze okubeera nga biyitingana era nga bifuluma nja kuwa ku mawulire amatuufu agasembyeyo ng'abataka ampuliriza olukwe ne pulaani ey'okubalemesa okulaba kabaka ate yavudde Uganda ampuliriza amasimu ne gakubwa okubeera nga munnange bagamalako omuliro wabula kantandikireko ewa sipiika Anita Amongo ng'ebigambo bimaze okubeera nga bimwonoonekera ampuliriza njagala okimanye nti omukyalo ono yazimba essomero eyo ebukedde ya ampuliriza liri litunulanga muntu essomero litunulanga muntu liringa boolaba amaka ge yazimba kaakati essomero lino ono yennyini yavaayo mu bigambo bye n'akakasa nti buli mwaka limuwa obuwumbi nga 2.5 ze ssente zalifunamu kaakati essomero lino ampuliriza ligali kwoleka njagala omanye nti omukyalo ono yateekebwako ennatti gwanga lya Bungereza yakubako ennatti gwanga lya Amerika yakubako ennatti gwanga lya United Arab Emirates ensonga kubeera ng'ono mukyala bamulanga kubeera mulabbayi mukenuzi mubbi ampuliriza n'okunyigiriza omuntu wa wansi ng'ono akozesa resources ezandiyambye omuntu wa wansi omuntu omwogere ye kennyini n'azeekomyanga ye omuntu omu kaakati gye buvuddeko waliwo abalambuzi abava mu ggwanga erya Amerika bano nga bawerera ddala 5 balambirira ampuliriza bwe batyo ne balambula ebitundu ebyenjawulo era ogenda okakkana nga basazeewo bagende balambule ne ku ssomero lino ery'omukyalo ono Anita Amongo ampuliriza kaakati bano ebigambo byamaze okubeera nga bibaddugalira era bagendeyo mukwano gwange ku ssomero lino okubeera nga balirambula bagendera mu tourist van mwenna muzimanyi tourist van ezo ezitambuza abalambuzi nkugambye nti bano baali abantu 5 balambirira nga baliko ne dereva waabwe kaakati bano ampuliriza bwe baali banatyo okubeera nga batuuka ku ssomero bayimirizibwa era ogenda okakkana nga ampuliriza babakubye omukono nkugambye nti poliisi ey'ebukeddeya yasalawo nega nti kabeerubale kabe Katonda temugenda kubeera nga mutuuka ku ssomero lino obutereevu okubeera nga mulirambula njagala ojjuke nti abantu bano bayimirizibwa ASP Joseph Okiya wabula bano bagamba nti waliwo amasimu mangi nnyo era ASP Joseph Okiya yamala essaawa namba nga ayogera n'abantu bano naye ng'essaawa gye yamala nabo amasimu gafuuse amasimu era ogenda okakana ng'ono akakasizza nti bannange sigenda bakkiriza genda ku ssomero kubanga nfunye oda okuva bakama bange era nga muno mwalimu ne poliisi ey'omukulu owa Bukeddeya police commander amanyiddwa nga Richard Asiimwe era ng'ono yamugamba tobakkiriza kuddamu kuba bifaananyi ssomero lya mukyalo ono njagala okimanye nti omukyalo ono yeekengera kati buli muntu yenna alambula ku kyobugagga kye njagala ojjukire gye buvuddeko emabegaawo waliwo amawulire agayitingana nga gaali galaga nti ne bbaasi za paaliyamenti ezimu kuzaabula mbu zaazuulibwa ate ku ssomero ly'omukyalo ono nga lyezikozesa kaakati nno omukyalo ono ne poliisi bano balowooza nti bano bandi baba CIA ab'eggwanga erya Amerika nga beefudde ng'abalambuzi basobole okubeera nga bajja bakuba ebifaananyi essomero lino
nga beeyisiza mu kubeera mbu balambuzi. Jjukira omukyalo ono nkugambye musango ogumuvunaanibwa kwejalabya n'okudibuuda ensimbi ey'omuwa omusolo gye buvuddeko. Edduuka erimu mu ggwanga erya Bungereza lyava ne likakasa ensi nti omukyalo ono abadde abagulako engoye ezimu kuzisinga okuba ez'ebbeeyi ku nsi kuno. Era edduuka lino njagala omanye nti e Bungereza ligulwamu bannaggwadda, abantu ab'olulyo olulangira, abasajja n'abakazi ababeeyi nnyo, abayimbi abagagga ennyo, abannabyamizannyo abagagga ennyo, abazambi b'omupiira, abagoofu, ab'ensero, bali bannaggwadda, ba celebrities be bagula mu dduuka lino. Kakati n'omukyalo ono Anitanet Amongo amawulire gafuluma nga bano bagamba nti abadde abagulako nnyo engoye era n'olugoye yagenderamu e Italy okulaba papa yali aluguzaawo. Bano batekane ku mutimbagano gwabwe nga bamwebaza okubeera kasitoma omulungi. Kakati ono yeekengedde abantu bano era abantu bano bakwatiddwa ampuliza Abamerika bano ne basibwa okumala essaawa 3 nga bababuuza kajujujjuju w'ebibuuzo oba si bambega ba CIA. Kakati nno oluvannyuma bayimbuddwa naye ng'ekyabasibizza kugenda kulaba ssono lya mukyalo ono nga tayagala muntu n'omu alikuba kifaananyi, tayagala muntu n'omu agendayo. Kakati n'embeera bwetyo bwe yafaananye, wabula nga semba kubeera nga mukwano gwange nkujja ku nsonga eyo kansoke mutwaleko mu katambi kano ate olye na bino ebigambo. Omusajja Mpuuga ebigambo byasiba bikutuka. Mpuuga byayogera alinga mutamiivu. Mpuuga twali tukyamwinamu engeri y'akatibwatibwa. Kakati akatibwa nako kaviiriddewo ddala kubanga abasajja bamukuba left right, ono ajja kwejjusa ekyamufuula ensolima. Obwayini ayina ebigambo bibiri bye yayogedde ebikulu nga obirowoozaako ennyo weewu. Yagambye nti nandibagambye tusomesa abantu naye tukuze abantu. Baasayima abantu abasinga obusiru kati baasoma era n'eddiguli bazina, naye ebikolwa byabwe obyewuunya n'oga nti ofundako atasomeddeeko ddala. Akati Honorable Mpuuga mwennyini baamukwatira mu loogi e Masaka ng'ali ne muka omusajja ne bamukuba essasi. Oyo gw'olaba oyo Mpuuga Masasi baamukwatira mu loogi e Masaka. Olwaleero yayimirira n'akugamba kati Saimo, you can't be a criminal n'owagaba justice mu bakulimino banno. So ekyokubiri, bano abatamiivu abanwi b'enjaga be bamuwa obwa leader of opposition. Nakkiriza abakulire mu batamiivu mu bunwi b'enjaga baabwe usanga balondayo asinga ojjinwa nayaga nti wange. Ate Mpuuga ye waaba ayogera agamba weni yupi ye nekakati Mpuuga asigala aga nti nze ndi weni yupi ne president wange omunu w'enjaga Kyagulanyi era ye president. Kati bwe busiru Mpuuga bwayina nti bamujje ku level y'okulowooza ebirimu amagezi. Kati atandise gwe Saime esaati wandibadde n'otufuga naye esaati gyambadde ya layisi. Saime wandibadde otufuga naye kati that's oyo politics ne mu high school takyakola because President Museveni okumanya abantu baali bamukyawa nga tannayingira nsiko newaabwe embalala yafuna akalulu kamu. True or false? Ati layingira ensiko nga mukoddomi we kuteesa mukubya akalulu. Embalala awo wava tebamulonda Museveni. Era nina omukyalo ow'amaanyi akyalira mu gavumenti eno kati Museveni bw'afuga nga Uganda mpasembwa. Waali kati tagiwasaaga. So n'olwekyo tosakwana banwi b'enjaga nga balina ababaka 56 gweomutegeevu ategeera toyina pati. So nze kyendowooza nti bambi Mpuuga nze nga psychologist ayina stress and it's very normal okubeera stressed. Kati alaba bamukubiranga enduulu bonna bamunenya from grace to grass. Eyo process ya dinayo ebeerawo. Mpuuga kati ali mu dinayo right now tannakkiriza mbeera and it's normal. Ajja nakuvayo ayogera ebintu bingi nnyo ebitagasa right now kubanga yabba sente kigambibwa kitegeera sente yazikola kigambibwa era nakkiriza sente yazikola not on record. Kakati n'olwekyo yali ku CBS naye akasente yakakola ki engeri gye baakamuwamu n'etteeka eryakamuwa
siremanyi naye yakakolaki kakati bano abatamiivu abanwe b'enjaga babaddemu era be banne ate n'atandika okuwolereza mwami Museveni n'empuuga owagira kyekituufu mbu ono gwe twagala okuggyako mbu ye tanwa ki mwenge kati olaala omwo Masayasa obadde otulimba nawe wakkiriza nti gwe mwagala mpuuga statement gye yayogedde tusobola mubeeza mu opposition yege ti oyo gwe twagala okugya kuba newe opposition uma opposition bingi tulina ey'abesigye tulina ey'abampuuga tulina ey'aba Bobi Wine tulina ey'Amau okitegera naye mpuuga yaga nti nze bwe mbazeebazeemu kakati okusookera ddala nja kwebaza Comrade Saimo olw'okubeera nga wawaddeyo akaseera ampuliriza credit tu Saimo okubeera nga tufunye akatambi kano akatundu kano baka clip kano okuva wa munnaffe Saimo official webale nnyo balire ddala kakati mukwano gwange ampuliriza Mathias Mpuuga okuviira ddala olunaku lwe yatandika okubeera nga asiwuka empisa n'asangibwa mu loogi nga yeegaddanga ne muko omusajja erogeno kakana ono nga bamukuba n'ebyasi ampuliriza ne bimuyita mu bisambi kakati okuva olwo omusajja ono yagezaako okwewumbawumba ne bannayuganda okubeera nga bamukwatirako kubanga yamanya nti bwatadde ku saidi y'abantu ono political career ye yali emaze okubeera nga esereba era ng'ono yali emaze okubeera nga afuuwa mu ng'ombe ebyobufuzi bye kakati ono yeekwanya ne banne aba DP buloko bakabano ne bajja mu nuupu naye ng'ekyabaleeta tekwali kuweereza bannayuganda wabula ensonga yali enkulu okubujja mu National Unity Platform kwali kugezaako kusuula ekibiina ekya National Unity Platform kosa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nakolera obutambi gye buvuddeko ng'abasajja bano bali mu meeting ey'ekyama era nga bateesa nga bagamba nti okusuula mwami Kyagulanyi baali balina okusooka okumuyingira okumusensera okutuukira ddala munda mu kibiina bamanye buli kimu ekigenda mu maaso mu kibiina olwo basobole okubeera nga basinziira bamukube nga bava munda mpaka le banaamuteeka ku ttaka wabula amawulire oluvannyuma gaalaga nti abasajja bano ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yali amaze okubeera nga abatebuka era nga amaze okubeera nga abategeera nti bano abamu ku baali bazze mu nuupu zaali nsolima ezasindikibwa obusindikibwa banja basinga bava mu DP ko sabo abali batalina na bibiina bya bufuzi abatandika obutandisi okuyingira mu byobufuzi nga batwakagabo abavubuka nga bajimerwanga oyo yaliko chairman wa side zeeyo enjeru kakati nno ne babeeranga bano beegatta kubali bakabano ba DP okusuula president naye ng'ekigendererwa kyabwe tekyali kya kusavinga bannansi abasajja nga Ali Haji Kazibwe Bashiri kakati nno mu mbeera eno Mpuuga yagenza okuvaayo okunama okuvaayo okulangirira nti ono takyayagala kubeera nga akkiriza mu president waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga bannayuganda baamala dde okubeera nga omusajja ono bamutegeera era njagala okimanyi nti ono yali ateeseteeza okuggulawo ekibiina wabula olunaku lwa 21 omwezi gwali gwa mukaaga embeera teyajja bulungi ababaka bonna aba nuupu be yasuubira okubeera nti bajja kgenda ku mukolo gwe baamuyiwayo era nga ababaka ba nuupu baali ababaka mukaaga nga naye kwali kakati ono ne kimusala era ono yavaayo mu bigambo bye n'agamba nti olunaku olwaleero lwentegedde bannange olunaku olwaleero lwentegedde nti mu nsi ndimu omu kakati nno okuva olwo atambula yekka mukwano gwange ampuliriza alinga mulekwa alinga nfuuzi era kyova olaba obwa desperate n'okubeera nga li depressed kimuviiriddeko okwogera ebigambo oba oliawo ebitajja mu kitiibwa kye ebitajja mu myaka gye ebitajja mu ngatto ze kakati bannayuganda kwe kubeera nga bamutabukira ku left and right wabula mukwano gwange ampuliriza tumaze okubeera nga tutandika okubeera nga tusonsula ensolima ze nnyini era nga blacklist mu National Unity Platform emaze okubeera nga eyanjulwa olunaku olw'eggulo omusajja amayiddwa nga chairman wa Kunga amayiddwa nga chairman Nyanzi yavuliyo n'akakasa ensi n'agamba nti buli mbaka yenna eyafuuka ensolima eyava ku mulamwa gw'ekibiina tugenda kubeera nga tumuteekako omuntu tumumusimbeko ekijja kijje oba tuwangule naye nga ffe tetumukkiririzaamu tugenda kubateekako abantu oba mwagala oba temwagala kakati list efulumye esooka part 1 ku nsolima njagala ogiwulirize ensolima part 1 blacklist yeno eno ye blacklist tambuza video etuuke ku buli gwe kikwatako bano be babaka abazannya buzaabuza oba abo abakolera Museveni oba abo abajja mu byobufuzi nga byo bizinensi bazze kukola ssente so si kuyamba bannayuganda kovakaminga Museveni. Judy Mbabaali yoyo yasooka ku lisiti wakayingira NUP naye akaseera ke wayingira NUP wakola statement n'ogamba mwebaze Nyanzi yansenze okundeeta mu kibiina
gwe bw'oba tonnakitegeera nti Uganda NRM egisiranyiza okutuuka ku ekyo nga balina kukusendasenda kukuleeta gwe mukwano toddamu na kutwasamira genda kisajja kikulu mbujjo kyazze mbu president olwaki wadde akaziiralo mundabiranga ddala akasajja nze ngenda okukagoba mugenda nako temutusumbuwa mugende tetumutumanyiira mbu mundabiranga ddala ebisajja bino bimanyiira waliwo kano kagundi ka Teddy Namboze nawe lekerawo okutumanyiira buvoyisi noti bwo bwafuluma ng'oteesa kulya mu bannayuganda lukwe kati sawa zino oyambala ataya bya people power bi overall olaganga boli wa people power nnyo oyaniriza Kyagulanyi gwe nawe totusumbuwa owokubiri Muwanga Kivumbi gwe Muwanga Kivumbi president ne wali kuteeka ku mwezi n'akuwaanira eyo ne bw'olikomba president ebigere gwe tetugenda kuddamu kuzza gw'okulira Buganda kokasi mu parliament wali oteesezza ki ekiyamba Buganda mubeerawo ne mugamba mbu muyimiridde ku nsonga ssemasonga eza Buganda nsonga ki gye wali oteesezza ssemasonga nsonga ki gwe naawe totusumbuwa Muwanga Kivumbi nebyoyogeranga bingi naawe watutama genda Joyce baagala naawe tutwesonyiwe genda Abedi Bwanika oyo yagenda abo basitaani Mpuuga oyo sitaani Dr. Hiludamani Kiyaga gwe Dr. Hiludamani Kiyaga mpuliriza bulungi wagenda n'ovaayo n'ogamba nti Kyagulanyi nze saamuwa amagezi ku ssente z'okuwa abayimbi Segedda eza federation n'ogamba nti babawadde na ntono president n'avaayo n'agaba bannaye ezo ssente zisobola n'ozimba kirudumuzi w'abayimbi kati bukyanga muzifuna music industry mwali mugiyambye ki njogera naawe Dr. Hiludamani kasasula buloga ne bujja ne bulumba enkyukakyuka gw'ogamba tetumanyi bikolwa byo gwe naawe genda totusumbuwa genda kasajjako kantama principal ate konka yinako n'obusungu bungi nnyako Geoffrey Lutaya gwe walowooza bwe tunaakulonda kuba member of parliament ojja kuyimbayo buyimbi kayimba alumba Kyagulanyi aba alumbya America alumba Kyagulanyi gwe ngolowooza nti kati kootu bw'ojja okusabira akalulu akaddako gwe naawe genda oli dormant nnyo tolina kyotuyamba mu parliament oli dormant nnyo waliwo lulume bayiga ndi kati oba lulume bayiga naawe wazze kukola ki kati kyogamba wazze kuddamu kwebuzaabuza bannayuganda otuyita basiru Segona Medali Lubega Segona gwe naawe ku blacklist yakulumye tetwagala kuddamu kubuzaabuza bannayuganda genda omukulu Alan Sewanyana ne bw'oba okomba ku paasi gwe naawe tetukuzza Gwate oli mufu nnyo oli muyaye nnyo waliwo na bingi nnyo bye mmanyi bye sijja kuleeta nina gwe protectinga naye gwe oli mufu nnyo Alan Sewanyana waliwo ono bamuyitaani waliwo ono simanyi waliwo gwe bayita Naluyima Betty gwe naawe Naluyima Betty otuzanye katemba mungi ate mwe muli bafu nnyo waliwo Juliet Kakande Umani MP Masaka ate ekyo kifu nnyo waliwo Simbwa ennakifuma naawe Simbwa ennakifuma mulekerawo okutuza nnyabuzaabuza mugende tetwagala abalala bakomawo ku blacklist party 2 kaakati nno nga bw'omaze okubeera ng'owulya blacklist ampuliriza eyo party 1 naye nga bangi abataliimu omwo b'ogenda okubeera nga owulira mu party 2 ampuliriza era naawe b'omanyi oba oli awo omusajja ono beerabidde okuteeka mu lisiti ye eya party 1 naye nga bangi mubamanyi ampuliriza nga bonna baafuuka dda bambega batwaha kagabo mu blacklist abaddeemu naye nga mubamanyi bajimerwanga bonna bali eyo ampuliriza kusaba n'omukyala w'ebukomansimbi ku district naye gyali kusa abakyala bangi nnyo ampuliriza abatakkiriza mu president era nga bye boogera bibuzaabuza n'abasajja ab'enjawulo kusa abo abaawagirwa Nuupu naye nga si ba Nuupu nga Asumani basaalirwa ow'Ebugiri municipality bano bonna ku blacklist
twabataddeko dda. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza bannayuganda nga bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bakabatwanga entulege, bano abeekolera emirimu gyabwe bangi ne basendebwa ku mataka ku ttaka lyabwe, bangi ne bagoba mu bizinensi zaabwe, bangi abaali abagagga nga baayavuwazibwa. Kaakati nno bwina amaze okubeera nga afuluma, era bannayuganda bangi abaayavuwala ng'ate gavumenti kigambibwa nti emu ku badde bateekamu omukono n'okuseesaamu omuliro okulaba ng'abantu bano baavuwala. Njagala ojjuke gye buvuddeko abasajja bava ne baga nti omugagga tafugika, era ng'okubeera ng'ofuga Uganda ekisookera ddala olina okubeera nga bannayuganda naddala bab'omu central obaavuwaza. Kaakati bw'onoobaavuwaza bajja kufuuka babbeega nga bajja buziwwo, kubeera nga bakusabiriza, kubeera nga bakufukaamirira, kubeera nga bakwegayirira olwo osobole okubeera ng'ofuga ensi Uganda nga tewali akuba ku mukono, kubanga kasita ogonza Buganda region oba Central region olwo Uganda yonna oba omaze okubeera nga ogivuunika, era oba omaze okubeera nga mukwano gwange ogiteeka ku ttaka, kubanga ffenna tukirabye nti abakulembeze bonna bukya Uganda ebaawo okuva ku Ssekabaka Muteesa yasookera ddala okubeera nga afuuka pulezidenti w'eggwanga Uganda mwaka gwa 1962 okutuusa kati tewali mukulembeze n'omu yali afuze ensi Uganda nga takozesezza ate Baganda. Tewali yali akulembedde eggwanga Uganda nga tayise ku Baganda, nga teyeegayiridde Baganda, wabula kya nnaku nnyo era kikuba enkyukwe nti abantu bano bonna oluvannyuma lw'okubeera nga bakozesa Buganda okubeera nga bafuna obukulembeze, ate bamala okutuuka mu bukulembeze beefuulira Buganda ne bafundikira nga interests za Buganda bazisiize ettoomi n'okubeera nga bazirinyiridde okubeera nga bazisaaba mukwano gwange ebisooto. Kaakati nno embeera y'emu, njagala owulira akatambi kano aka mukwano gwaffe ng'atunnyonnyola omusajja n'omukazi oba omusajja engeri gy'agaggawazzaamu mukyala we, era ne mukyala we ssente zino z'alina tazimanyi na muwendo gwazi, tazimanyi na mu bungi, kyokka nga investments nyingi nnyo ze bakola abantu bano nyingi ne zifundikira nga zikoze ne loosi, naye bo tebakola loosi kubanga ensimbi bakozesa yo, ate nga ggwe osigala okaaba. Njagala okimanyi tutambula n'omusajja amanyiddwa nga Mulongo Waswa omuluuta nsozi. Ennamba gy'olaba ku screen awo etali ya kyenvu 910 ye ya Salongo Muluuta nsozi. Omugezaako mukwano wange n'ogenda n'akuteeka ku kyoto, n'ogenda n'akunaaza ku mazzi ag'omukisa, n'ogenda n'akuwa ku kyogo, n'akusumululira emikisa, visa nga zaakubula, promotion zaabula ez'emirimu, omusajja ono ajja kubeera nga mukwano gwange akukwasaganya embeera esobole okubeera nga etambula bulungi. Ate ennamba gy'olaba eri mu kkala eya yero eyo ya AKTV Management. Yasindika mukazi we okusaanyawo ebyenjigiriza by'eggwanga, kyokka ate mukazi we n'investinga mu kuzimba hostels. Abaana bamaze okwonoona eno wansi bajjembu bazeebakemu abajjemu akasente. Ngalabiza emitwe. Nakugambye tosobola kwavuwaza agula ng'ate gwatunda. Okitegeera? Ono eyabba sente z'okuzimba bimoolo, simanyi warehouses, hostels, ebya Tirupati. Ndowooza sente ze yabba zaaba akafuba. Yagenda n'abiteeka eyo enkumba, kati nkumba liyale eyina kaki. Kumbe eyina kaki ng'oggyeko ebitaala, traffic lights, ekkuba erigenda ebubuli, okwate highway n'ekkuba eryambukayo waggulu. Okitegeera? Ne university eringa akawuduwudu teyina kyeri. Nkubye nnyo. University teyina kyeri eyo. Kati nyongera okutegeeza nti omuntu yenna yabba sente za Tirupati, ate ng'omaze okuzibba ku bannansi basiraane, gw'omu kubasobola okunnyonnyola omuntu akyalina obwongo obwebase nti osobola okusuula agula gwatunda ate ne bakugulako. N'akamwesi kijja. Tewali eno mbeera gwetajja kukwatako, kubanga mwe munkwiko zammwe ze mutulamu ez'okwenyereza mu bizinensi n'okufuuka abaakabi mu ggwanga lino zirimu okusuula abalala. Naye ate mmwe gye mukoma okubeera nga mmwe mulina obuyinza n'okwewa emirimu, mwate temusobola kwegulako. Gwatandise bizinensi ate gwanagyegulako. Omusajja yazimba Tirupati hostels enkumba eri mu kasasiro, naye budde buno bw'ogitunuulira oyinza okukaaba musulamu minya. Yali azimbidde abaana ba university eya Nkumba University, naye jjukira ene wansi bavaayo abazadde baabwe nga babavuwaza tebasobola kubasomesa paka ku university, ate n'azimba hostels bw'ez'abaana ba university. Baani abagendo zigendamu tezaagwa. Olaba bw'oyagaliza muka kitawole oyinza okutta nnyoko, olemeseza abazadde okuweerera abaana, ogyewo emirimu be baweeredde tebagifuna, ate ozimbye hostels bw'ate abasoma bazikupangiseeko obafunemu akasente. Abazadde baabwe bafuula abaavu abo n'obasuula.
abaana baabwe education yogisse bibasoma bya kisiru kyokka ate n'abamaze okusoma nabo tebafunye emirimu ate n'ozimba hostels mbw ate abaana asoma nga batuuse ku university bajje bazisulemu ne bannaye mukazi gwo ogugatto ogulinga ovakado omusalemu naawe olemu ekyo kibayita okutta eggwanga kati oli bw'avaayo n'akugamba kati waddewaawo ate no munnaye anfolowinga abuddeyo n'agamba oyo Museveni akozesa musolo gwammwe tutuuse ekiseera nga n'omusolo tetukyasobola kuguwa y'ensonga lwaki yeewola ebweru nga bajeti y'eggwanga etudde ku mabanja amanene okusinga ate ffe ssente ze twandibadde tuwaayo mu musolo naawe akyogedde sigenda kwogera linnya naawe kennyini akyogedde ate naawe kennyini omaze okundaga nti totegeera bulungi olw'ensonga gw'omu kubawa omusolo Museveni gwayonoona kuteekemu omuguwa nkutwale otandike okulya omuddo yemwe ba Bobi Wine atulwanirire nga gwe tosobola kwogera kubanga golowooza nti Bobi Wine ali bubi okusinga gwe yasuze n'emitwe banna bw'otuuka ku mazima Tirupati Mall ey'ekabalagala otulika n'oseka agabooka abaloga zino ze yabbanga zaamutuulamu okitegera ekintu ekyo fenna tujja kukiwulira nga bwe nakunnyonnyola nti ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka tukwata amawulire ago agaba gafulumye ge weetaaga okubeera nga omanya nga ku TV ne ku radio abasajja tebajja kubeera nga bagakuzannyira kubanga ebitongole bino byonna oba institution zino zonna abasajja baaziwamba abasajja baaziddiza kaakati ku TV yaffe ne tukuwa abantu bano ab'enjawulo ne ku ebyo bye baba baleese bye baba bakubyemu ttooki n'okubeera nga mukwano gwange tubikutuusako kaakati nno Lubaale w'omulamu tasamirirwa osa omusajja ono omulongo waswa ampuliriza omukumi w'ebyoto Kafulu Nakinku kansooke muleete mu ddoboozi lye omwewulirireko akunnyonnyola engeri gy'akomamu ebyoto nakikyo gy'okufunamu bw'oba ogenze wuwe ate tukomewo nkubuulire mukwano gwange eby'e Namibia abataka katono bayingire ekkomera Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kakati nno ampuliriza nga nkuje wa mulongo waswa omusajja omukumi w'ebyoto mu Luutansozi kaakati ebigambo bye bino e Namibia abasajja bano baali baateekateeka ennaku 5 nga ze baabuukinga okusula mu hotels nga ze baabuukinga n'okubeera nga bakosa return ticket yaabwe eyabajja e Uganda okubeera nga ebakomyawo. Kaakati abasajja bano wabaddewo okulya n'okkomba essowaani oluvannyuma lw'okubeera nga baalemeseddwa buli kika kya kitongole kyonna okutuuka ewali Ssaabasajja Kabaka era ennaku zaabwe zaatuuse kuggwako bano nga tebamanyi kituufu oba Ssaabasajja gy'ali e Namibia oba Ssaabasajja Namibia taliiyo oba Ssaabasajja Kabaka waali mulamu oba Ssaabasajja Kabaka si mulamu era bano nga tebafunye yadde ettonde erikwatagana ku Ssaabasajja kubanga okutuuka wali Windhoek ku airport tewalina muntu n'omu yayaniriza abantu bano baatuukawo nga tebalina muntu n'omu yadde abalinze ne ambassador oba muyite assistant ambassador ow'eggwanga erya Uganda mu Namibia omusajja oyo bonna gwe mwalaba ne baga nti muganda wa Kabaka yali amwaniriza yagaanye okubaaniriza kyokka baatuuseeyo ne bagezaako kumukontaktinga n'okugenda omusajja ono w'abeera n'atuuka kubeera nga abeekweka ne bakottokera busa era tebaayogedde naye wabula alipoota entongole eyasembyeyo egamba mbu Ssaabasajja Kabaka yagaanye okulaba abantu bano mbu Ssaabasajja Kabaka ku Ssaabasawo be mbu baagambye tetwagala kulaba bantu bano tetwagala kubeera nga tubasinkana era mbu kyekyabalemeseza okubeera nga balaba Kabaka kyokka ekyennaku ennyo bano baabuliddwa omuntu n'omu ali official okubagamba ebigambo bino kyokka ebigambo bino byonna ate babitegedde biva Kampala nti Ssaabasajja Kabaka agaanye. Kakati ekyebuuzibwa bwe batugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagaanye lwaki Ssaabasajja Kabaka aba agaana okusinkana abantu bano ate nga abataka bano be balonda Ssaabasajja Kabaka era bano be bamuteeka mu ntebe okumutongoza nga Kabaka. Ebigambo byebyo ampuliza kankwe details entuufu oziwulire naawe kenyini ojja kakasa nti ekigenda mu maaso e Namibia twandibanga tukuuma lubugo
wabula nga lubaale mubbi. Mwebale nnyo okutambula ne AKTV mikwano gyange mwenna abatugoberera ne mu okusunsula mu musajja maidwa nga wamala gwanga lya America Saalonga omutumiddeko nnyo ne Bishop Hajati ne Hajiwe bandabire kakati sister wange Emily Gwanga Switzerland ko sabana Uganda mwenna abalala mukwano gwange mwebale tuwuliriza Dizo Manizo gwanga lya America nkutumiddeko nnyo webale omulimu gwokola gwatendo nnyo nsonga ndala international nkugambye bali makindye bali codinga audio ne video omukambwe ku sente entone nnyo nsonga ndala yambuke makindye obuzenge waragadi nsonga ndala studio ojja kuba ogiraba olwo mukwano gwange okole video ba audio kumbeyi yanseko buseko obagamba bugambe nti AKTV yendagiridde wano bajja kusalirako akume bye bye. Owekitiibwa yatuuka n'okuba nti aggulawo emipiira gy'amasaza era n'agiggalawo. Era ne bagamba abantu tebagenda mu mipiira gy'amasaza kubanga omutanda taliiwo. Empiira gikolwa Katikkiro oba gikolwa Kabaka. Bagamba bo tebasaba. Waliwo n'omu yagamba nti basaba President Museveni basaba ekitiibwa General Salim Musale babagireko Katikkiro bamutwale. Omu yagenda kyavaaga nti tebagenda kusaba Museveni yadde General Salim Musale kubanga si balonda Katikkiro. Ne bagamba ne audience ne bagamba mpazzi bo bagenda kuwandiika ebbaluwa ewumuza Katikkiro amugende nti tukusaba ebbanga lyotusavinzeeko limala naye wummula. Nze nyina ebintu byesakozi bye tukola wano n'emaana ebyogerwa. Wawulidde omutaka ng'agamba nti ssente ezisoloozebwa mu masaza ga Buganda ziraga ludda wa? Twakyogerako dda wano. Kitegedde bulungi. Nti ziraga ludda wa? Kubanga yagambye basomye bajeti ya Buganda nga wabumbi bibiri. Naye nti ate abalangira ensawo yategenda mu ssente abataka sole. Era abalangira balina insurance abataka tebalina. Nabuuza abataka tebakolera bwerere. Beetaaga insurance nabo. Kakati sakozi mbadde nja kukyamuganda nkyadagamba ekyebbaluwa abataka munono bwabange batunyonyolanga byebituufu nti tebeetaaga Katikkiro ali wansi waabwe. Essaawa ya leero omuntu watugamba nti basabye ebbaluwa ewa Katikkiro kirimu amakoona bamuloddoka ayinga ffe kirimu mu protocol entuufu abataka tebali anda abataka Katikkiro akolera abataka. Era musajja yamenye ensonga n'agamba amasaza gali ameka n'agamba ensonga singa eremwa wano egenda ekiti wa Kabaka tegenda wa Katikkiro. Okitegedde bulungi tegenda wa Katikkiro weeremwa bo sogotaka ayinza okwerabya kyadaga. Wali kyambadde ngamba David Komuti sawa zino omutanda jali Namibia bayinza obutamanya protocol yaffe wano mu Buganda. Okitegeera omanyi bolabe kino akinagazi ekintu osooka n'omanya nti kyetugoba kikomawa. Okitegeera tuyinza okubanga protocol bweri bagamba eyaleeta omulwadde yalina otuwa obuyinza obulawo kati nga tebajja kumanya nti gwe oli mutaka oba gwokulira oba gwe muganda wa beene. Okitegeera kati nga mukyo ekyangu ekitono tulina kusaba mukulu atuwe baluwa bali balamu. Anti era n'ekyo Dankani eri Dankani waliyo muganda we oli ambassador akola gavumenti era muganda we ko mukyayogera kituufu newe baba kale eri gye baagala nga already oli yamutwala kitegeeza ono already yabadde akimenya dasobola okuba wano bagenda webale nnyo kyakubiri yeke omuntu yayimirira muguni n'agamba mbawe mwenna temuggwereeyo ekyo kyali gundi step esookera ddala okumanya nti newe muba mufa sijja gibawo.